Mutense kusawa nyakwaniza kunyo wasuta munafatuliza bwe nyo tugatako tuli kumukutu chenda mu mwaka muzamwenda Greater Masaka chenda munya nakamuza mukaga www.primary.co.ug streaming gana fampuliza ku mutimbagano tungira okutambula osobola okuyita ku kibanja Radio Garden / Prime Radio FM chenda mu mwaka muzamwenda tuning.com/Prime Radio FM chenda mu mwaka muzamwenda gatampuliza empuziganya na joli josinzo tuliziganya ku WhatsApp namba ya 0733 tuli musaza fiza kala samayanzi lero lukwatidde munaku ezijjudde 21 tukola countdown ya naku 10 esigadde mwezi gwa ffe ampuliza gwa muwakanya ibo bali nnyo kola emirimu egigendeddwa munafu kyusa obulamu bwammwe ate n'okwongera okutambuza ebya enkolaakulana ekitundu kyo nze Simba Edward program yaffe n'olunaku ewagirwa Baleevi Property Services Limited naye Adventist Business Conference ey'omwaka 2025 ampuliza yange ennaku z'omwezi ampuliza 16 omwezi ogwa Musenene ABC namba 11 lukungaana lw'ebyobusuubuzi gagadde lwanga 16 Novemba esooka omyosaawo ogateko na bino nti tulina mu business counseling enampuliza nkulu nnyo gyefaananyiza mu business clinic tulina ebyobulamu tulina omusomo magazine sako n'okwolesa okuyingira buli mutwalo gumu byebirina okweteekateeka nabyo ampuliza 16 Novemba kusanga engoma z'okweteekateeka obulungi twongera okwebaza abawagizi baffe oba bavugiredde ABC namba 11 omuli banaffe abalutula Mixed Farm katikamu SDS na Secondary School w'Obulenzi Amazing Grace High School ne bannaffe abatalemwa Okura Beverages abakola kakaawa kali koyinza okwogerako ng'akalagirwa naddala mu ddekende erya akaawa bannaffe abatalemwa Okura Beverages bavugizi ba ABC tukyalina space ampuliza mu magazine era okwongera okutwegattako namba y'essimu yeno 0785 egattako 86 25 kagamwenda ya 0753 esimbi enoti 3 jambo naffe twongere okuteekateeka obulungi ate bikwatako birabike nga bitegezebwa abantu bangi naddala ku buweereza bw'olina okutuusirya abantu abayeekera ba M23 abasinzira mu Democratic Republic of Congo y'obuvanjuba bavudde mu nteeseganya bejjuludde mu nteeseganya ez'emirembe ezibadde zatandikibwako mu nsi ey'e Qatar mu kibuga Doha era nga kyekuusa butereevu naddala ku kutyoboola endagaano ezasooka okutuukibwako abasajja bano wakati wa gavumenti ya Democratic Republic of Congo gattako ne M23 baali bayingira mu ndagaano si M23 yokka babo gatagattamu abayeekera buyinza okwogerako abali mu mukago beekungira mu mukago gwabwe ampuliza ogwa M23 baali basalawo okuyingira mu nteeseganya ez'emirembe okusobola okukomekereza okulwanagana naye ng'akwakuliza akasooka akabaganya okugenda ku bbalaza okukiwumbawumba mu nsi eya Qatar kyabadde kyekuusa ku gavumenti ya Congo bo gye balumiriza nti yaziimula ekyasooka okutuukibwako M23 ampuliza eri mu kiwayi kya Congo River Alliance AFC era bagiyita AFC M23 Congo River Alliance erimu obuwayi bw'abayeekera obuwerako naye ng'erinnya erivuga M23 nti abasajja bano ampuliriza mu mwezi gwa Desemba 2023 bakola omukago n'abalwanyi abalala gy'oyinza okwogerako gye baatuma Congo River Alliance AFC M23 kati bw'owulira M23 ebeera AFC naye nga batesiza okulaba nga babako bye batuukako
so nabo kitampuliza waliwo essuubi nti enteeseganya zino zaali za kuggwa ku lunaku lwa balaza ya weekend zalina okuza omwezi 18 era kyali kisuubiddwa nti abasajja bagenda kuteeka emikono ku ndagaano egenda okufundikira naye kyagaanyi era balumiriza gavumenti ya Felix Tshisekedi ne basajja be abali mu ggye ate okumenya obuwayiro obwasooka obwa ceasefire obwali bugendeddwamu okuzimba endagaano ejjudde ey'emirembe. Abasajja badde ne bagamba oba balemereddwa okussa ekitiibwa mu kye twagamba nti ceasefire. Ceasefire kitegeeza gya omukono ku trigger deka ensi ebeerawo nga tewulirayo essasi eribwatuka. Kati akawayiro akabasajja bagambe bali bakakabalemeredde Democratic Republic of Congo akawayiro ako kagiremye. Era nabakitampuliza akyoyinza okwogerako nti ze zimu ku nteeseganya ezaasooka ezayita mu mitendera nga zaali zigenda kukola kino kyabadde kino okufundikirwa ekkata ku lunaku lwa balaza. Era nabwe kityo enjuyi zaadde zisuubirwa zombiriri okuteeka omukono ku kye bayita concluding peace pact ku lunaku lwa Mande ina ku mwezi 18. Naye bano abasajja baakatema gavumenti ya Kata ne gavumenti ya Felix Tshisekedi ekiri ekyakeesa balaza ku Sande ng'esigaddeyo olunaku lumu bagende bakiggale bwe baategereza nti bagenda kusindika mubaka yenna mu kibuga Doha nga bwe kyasooka okukanyizibwako olw'ensonga nti wabaddewo okutyoboola endagaano ezaasooka ez'okusirikiza mu kulwanagana. Era kino kyaleseewo dda okutya kati saa zino buli muntu ali mu kusatira. Era abakongo abali badduse Goma ne Bukavu mu South Kivu ne North Kivu mu buvanjuba bwa Congo kate beeyongedde okutya saawa zino emitima gibakuba bagamba abasajja gasaba nga bavudde mu nteeseganya ate nga saawa zino ebakwatidde ebibuga kubanga n'obukulembeze bwabwe bwe butambuza ebibuga ebyo era ebintu bitambula bulungi. Kati nabo kitampuliza abasajja bagee nti bo situgenda kulya mu bigambo byaffe tusuubira osindika ababaka gye bujjako bongere okwongera okutegereza ddala ekituufu lwaki tebazze ku Mande ku kiggala. Kayinza okubeera nga akazannyo olw'ensonga nti omusajja naye okupapiira okuteeka omukono ku ndagaano y'emirembe ayinza okulowooza nga akikola mu kupapa oba n'okuba nti kuliko enninga. Naye ku luno balumiriza gavumenti ya Felix Tshisekedi nti yekulembedde mu kino. Kakati ampuliriza nti Democratic Republic of Congo ebbinkanye n'akawayikana ka M23 akamanyiddwa nti kavujjirwa gavumenti ya General Paul Kagame Rutagambwa kuba M23 abatuusi General Kagame musajja mutuusi kati nga yavujjira M23 okumala ebbanga eriwerako. Era nabwe kitampuliza kinagambye nti mu Desemba omwaka 2023 akawaya akalala guyinza okuyita Armed Militia bayingira mu Bwasseruganda ne M23 gye bafuula Congo River Alliance ebyo ebigambo bayiva we batyo AFC nga kitegeeza Congo River Alliance. Kati nabwe kityo omukago ne gufuuka AFC M23. Abajjukira bulungi ampuliriza M23 okwongera okukola amakulu okwetoola ensi yonna kuba yawulirwanga buwulirwa wano ng'esindiikiza obutetaba mu nteeseganya. Naye mu mwezi gwa Januari ogw'omwaka guno 2025 abasajja baatanula okulwanagana okw'amaanyi nga bawamba kibuga ku kibuga mu buvanjuba bwa Congo. Era nabwe kityo baasensera paka mu kibuga Goma ekyoyinza okwogerako kibuga ekikulu mu Eastern Congo ekiri mu North Kivu. Era nabwe kityo ampuliriza kyoyinza okwogerako nti kirowoozebwa okuba nti abantu 10,000 baalufiiramu mu kiwendo ekyali ekyokununula ebibuga ebyo Goma, Sako ne Bukavu. Kakati ndowooza ekifaananyi kitandika okuvaayo M23 omutuufu yaani. Era waliwo embeera nzibu nnyo ogezaako okuguguba basajja bajja batya mu kibuga ampuliriza ekyegoma ne Bukavu. Era abajjukira obulungi ennyo emboozi zino obugezi ku mukutu ogwa YouTube osobola okuddamu okuwuliriza ebifaananyi okulaba ebifaananyi n'okuwuliriza amaloboozi ga Pulezidenti General Paul Kagame Rutagambwa ye ng'alaga olukwesikwesi olwali lulukiddwa mu kibuga Goma naye nga Rwanda yali egenda okukafiiramu
okusinza ku mawulire gabwe ag'ekikesi. Era ng'agamba nti Democratic Republic of Congo yali yeeyonulidde ku bamasenale be yapangisa okuva e Romania abali basoba mu 300. Benakutegeezaako nti abasajja baakubiranga emmundu y'ekicuba bbeeyi. Musajja ng'omwezi asuubira okumusasula obukadde obusoba mu 20 eza Uganda. Naye ng'ate omusirikale w'eggye ery'eggwanga tasuubira sente zisukka mu $10 $36,000 kale n'ogibeera 40. Nti National Army abasirikale aba bulijjo nga asuubira kumuwa $36,000. Naye gwe baleese ng'omupangisi masenale ng'agenda kufuna obukadde obusoba mu 20. Abamu bafunanga n'obukadde 23. Kuba bakulaga n'obuwayiro nti mulimu abalumizibwanga. Yali ng'ajjanjabwa naye ng'agabana. Kuba yali azze kulwana naye n'afuna obufunyi mbeera ey'obukosefu. So General Paul Kagame Rutagambwa yali akulaga olukwesikwesi gavumenti ya Felix Tshisekedi bye yali ekoze ne bamasenale naddala okufutiza gavumenti ya Rwanda. Naye n'agamba nti bo baali beetegese ekimala era yakatiriza nti kye baali basuubira okukola mu kibuga Goma baakolako kimu kya kusatu athird. Era we yawerera nti singa masenale yafuluma essasi lyonna bwe riti nga ligendera kwaŋŋanga Rwanda, bonna Baromania bali bagenda kujjayo vvu oba bali bakuleeta sanduuko okuteeka mu bantu baabwe okugenda okubaziiga. So kakati ampuliriza gye tuyita Doha Peace Agreement eno abasajja gye baavuddemu ebadde ensaale nnyo era ebijirimu bye bino. Endagaano eno ampuliriza M23 gye yabadde ekoze wakati wa Rwanda ku ludda olutono ennyo naye ng'okusinga ne Democratic Republic of Congo. Endagaano eno ampuliriza yali egenderera kukomyekereza kulwanagana kwa M23 mu bitundu bya Eastern Congo. Mujjukire nti endagaano eno etambulira mu layini y'emu naye eri eya gavumenti ya Felix Tshisekedi ssaako n'eya General Paul Kagame Rutagambwa eyateekebwako emikono mu nsi ya Amerika naye nga zikyatambula. Era nga naye eri mwaka waayiro nti buli kabinja k'abayeekera akakyali active mu ndagaano eri y'ababiri Congo ne Rwanda, abasajja bajja kuddira abalwanyi babeere integrated mu National Army. Ekyo ekiseera kijja kubeerawo nti buli kyakumakya M23 y'abatuusi oba oliawo ng'ateyingidde mu ggye lya gavumenti ya Felix Tshisekedi. Naye towerabira nti Felix Tshisekedi ate ayina ekiwayikiri ekya Democratic Forces for the Liberation of Rwanda kyavujjirira. Kati bw'owulira nti abalwanyi babatadde mu National Army ey'ensi eya Democratic Republic of Congo, kati butabo kiyinza okufaanana ng'ate waliwo ba Democratic Forces for the Liberation of Rwanda. Kati kulaba bikyabuzaabuza nti endagaano emu ennene esobola okuggwa naye eno eya M23 nga bakyali e Bukavu kati ssaawa zino ekyali mu Kakumba weeguge era bitandise okulengera. Kati nabo kitampuliza bagamba nti endagaano nnyingi zituukiddwako era nga jjukira zigendeddwamu okutabaganya DRC ne Rwanda, mu Kenya, mu Angola, kati ssaawa zino ziri mu ggwanga erya Qatar ne Amerika zituuseeyo. Era Trump omusajja Katonda we mujjukira ku lutalo lwabaddeko ono olwa Russia ne Ukraine yaakulaga lwaki yeetaaga engule ey'omusajja asinze okulwanirira emirembe mu nsi eno, Nobel Peace Prize. Era n'olutalo lwe yalukonye kunaga nti kati Rwanda ne DRC abonaatera obbajjako engalo. Naye kati atejjukira ekyagezo kyogera nga M23 naye eteekateeka kugamba nti nedda tesaganya sizongerayo okutuusa ng'oli Felix Tshisekedi ne basajja bamaze okuba mu kifuba. Kati zenteseganyawo zitambudde oba oliawo. Kati mwezi gw'okusatu ogw'omwaka guno emyezi 5 egigenda okuwera egiyise, omukulembeze wa Qatar Emir Sheikh Tamim bin Ahmad Al Thani yayita enjuyi zombiri mu kibuga Doha wakati wa President Felix Tshisekedi ne General Paul Kagame Rutagambwa. Era abakulembeze bombiriri ne babasaba nti buli luuyi lukome ku baabwe teri kuddamu kulwanagana. Kati ebeere nti DRC ne M23 kati awo Kagame yayitibwa olw'ensonga nti yagenda mu buntu. Musajja yasookanga kwegaana ye talina mukono mu M23 naye kasita mwawiramu olukwesikwesi mwezi gwa Gatonnya nti Felix Tshisekedi ne bamasenali baali bakola obulumbaganyi, baali bateekateeka olulumba ku nsi ya Rwanda. Kati then nekyongera okulaga nti M23 yayita eriisa bijanjalo mpiso
kwe kusalawo okwerira ente yaayo mu kibuga Goma era n'ekyeddiza kaseera mpayo kaaga nesituka ku kilomita ziwerako negende Bukavu ekibuga n'ekyeddiza so nga kiraga nti Eastern Congo saawa zino eri mu mikono gya M23 kate bweyawukanako ku ndagaano y'omwezi gw'okusatu eri Tshisekedi ne Kagame bwe bagenda e Doha kate mwezi gw'omukaaga emyezi 3 egiyise eno ceasefire agreement wakati w'amawanga gombiri kate iyo yetuukibwako mu Washington DC naye gajjukira mpuliriza kiyinza okwogerako nti guno nga M23 ate teriimu kubanga ekyayo kiggweera eri ekya M23 kyali kibadde kigenda kugwera mu kata kati ate ekya America kyekubiriza wakati ekiri international DRC ne Rwanda kati ng'obuwayiro ate obuliwo ku bombiriri bukwatane ku M23 nti endagaano ekubirizibwa Trump ne basajja be ku lw'amawanga gombiriri ate yo ekakata ku Rwanda ne DRC naye nga ne ba M23 babazingiramu naye tebalabira nti M23 kati saawa zino yekwatiridde kiyinza okwogerako nga ebyokweri in fact entambuza y'emirimu mu Goma ne Bukavu kati kitegeeza nti ebyabwe birina kuggwera kata naye nga tebiri mu layini nene endagaano ya America kubanga eno yo yasiiringa mirembe Rwanda ereme kuddamu kulumbagana DRC kati engeri kigenda okuggwamu buli omu watandika wakyali okwebuuza kati jjukira mpuliriza nti eri endagaano ennene eya gavumenti Rwanda ne DRC erimu ekyokusatulula obubinja bw'abayeekera bonna M23 n'abalala abasoba mu 100 bwe kina kitagisiza okukola kye bayita National Army naye ate kati ono AFC M23 alina omukago mu kibiina ekirala ye yeddiza Eastern Congo kati kitegeeza nti waaba tannakukutula kino endagaano eri eya Trump mwagenda okutwalira ebyobugagga bya Congo kitegeeza eri alphabet tenajjula bulungi bona abasajja naate bannasalawo ku kintu kigenda okutambula kati nabo kitampulizaga nti abakulu kati kiddako kyekiruwa butya kata bwegenda okukakasa nti Democratic Republic of Congo yalumbaganya enfo ez'abasajja aba M23 naye nga tebali bakkiriza nti babeere mu nteeseganya zibayita ez'akalembereza kati nabwe kityo butya bwe badda mu nteeseganya ate jjukira nti eri endagaano ya Trump yegenda kulaba nti emirembe bw'atandika okuyingira mu kye bayita minerals deal ku bintu by'obugagga byagenda okujja mu Congo gana amawanga gombiri galina okuba nga tabaganya kale saa zino Kagame wakiteereraga nti M23 kale saa zino erina kutula byayo yani M23 omwogezi wa Lawrence Kanyuka gye buvuddeko yategeeza n'ategeeza nti si bo tebajja kufuluma Goma yaga nti bo bali Goma ne bannansi bawuliziganya butereevu tebajja gifuluma okutuusa nga bafunye akalembeza akatufuna obukakafu okuva mu nsi ya DRC tujja mu saafu ey'okubiri